Jangu kwasi n'omugongo bintu genda bingo line mami solo kuno bannange Oblei president Ndio bagala mola oba mukyaki mbadde mbekangayo jangu nabo kulembera salamu alaikum yakantolera omusalaamu nga buli atensala omuceere gukyaliwo omuceere gukyaliwo bannaye kakati Assalamualaikum warahmatullahi chifu yatu wano budakika butono nnyo just twabalowoozezaako era ekitulese okusooka okubebaza olw'omulimu etendo gwe mukola ebiseera ebisinga abantu abakola emirimu ng'egyammwe kulongoosa amakubo kwera amakubo n'ebifaanana bwe bityo tutera okutwala egyo emirimu ng'egya wansi naye njagala mmanye nti mukola omulimu ogw'etendo ennyo at least abantu ffe abasinga naddala eno mugeto tusiima mwebale nnyo mwebalire ddala leero engeri gy'eriidi njagadde kubaleeterayo kapakeji ka idi katono ddala kabonero akalaga tubalowoozaako tubaagala era tubenyumirizaamu so bwe mba munzikiriza nja basimbisa just line bawe ebyammwe mangu mangu bawe idi yammwe amen bannange muzikirize warahmatullahi wabarakatuh. Olumumanyi ono tukambabulireko mwebale nnyo emirimu gye mukola abantu bagiraba ng'egya wansi naye njagala mmanye nti mukola omulimu ogw'omuwendo ate mwena muli bantu ba muwendo kati mukimanyi nti ono sisita wange ono mwanyina ebirimu nga Saara maama we ne maama wange balinga abalongo maama we yadda ku maama wange okulaba bannange tuze kugabana nammwe ka idi olwaleero amaanyi nnyo gyatubaletedde ka paketi katono kambasabe ndowooza musimbe busimbe tufunye omukisa ne tutambula ne pulezidenti waffe nga tuze wano tubadde tutambula mu divisions eza Kampala tusookedde Nakawa netuvaayo ne tugenda e Kawempe kati ne tujja wano mu Kampala Central nga kyetugezaako okukola kulaga omukwano bano bamaama n'abasajja munanga abamu abeera enguudo wano mu Kampala mu divisions ez'enjawulo buli lunaku tujja wano mu Kampala ne tusanga amakubo nga galabika bulungi naye oluusi abantu batono nnyo abakirowoozaako ne bamanya nti waliwo abantu abakeera ssaawa 9 ssaawa 10 ez'ekumakya ne bajja ne bakola guno omulimu so olunaku olwaleero lwa idi tusazeewo tujje tugabane nabo akatono ke tulina basobole okugenda baselebrating ne family zaabwe. Okay, President yagambye nti obubaka bwa idi bugenze kukubiriza gavumenti okuyimbula abantu bammwe abakyali mu makomera tulaba n'abamu yadde kooti yasala abasinga tebalina bakuleetera mu civilian court. Yeah, of course kyanaku nnyo nti abantu baffe era abasinga munange basiraamu bakalanzi bamacete bw'ogenda okulaba umaana abalala bw'ogenda okulaba nti kati leero olunaku olwaleero ye Idil Fitr eyokuna oba eyokutaano
gye bamaze nga bali mu makomera ag'enjawulo. So tukivumirira nnyo nnyo ekyo ekintu kubanga abantu abo tebalina musango. Mujjukire nti abantu abakkiriza oluvannyuma lwa Balamu n'abakozi ba Museveni abalala okubafoosinga oba okubakaka bo bayimbulwa, naye bano abaasalawo nti kati ffe tusigaleyo naye tumeke sure tuyingira ku mazima ne bagamba mutuwozese oba mutuyimbule. Up to now newawadde kooti ensukulumu yasalawo nti tebalina kubeera mu kooti z'amagye. Up to now DPP tavangayo either ogamba nti bano abantu tubatwale mu kooti za bulijjo oba ki. Kakati kyova olaba ttiimu yaffe y'abannamateeka yapulayingidde bail twagala bayimbulwe oba kyonna kyonna kinaasobola okubajja mu makomera ag'enjawulo. With our president leading us, we thought about these people because all of us know that many times we come to Kampala and oba mukyaki mbadde mbeekangayo Afik jangu naawe okulembe salamu alaikum njagala ntolera omusalaamu nga mpulira kensa Happy Thanksgiving.